kyankangamu nekituulako waliwo ekiseera ekiwabira akafolonta kya Santa Maria ekakyali nga bingira abakaawo nekinya totuuza bye twali tukolawo naye kirungi era poliisi yali kumpi yalabanga abantu bangi baneetoolodde bagamba kidembe lya Museveni then loan committee mulina loans committee ayikola approve wano then omulala naye akole ki yagamba njagala ssente zange ate gongamba smartphone kakananga ffenna buli omu anyiigidde munne president naga challenge tulina emwanyanjiri mukulu RDC y'ey'okutunda ebintu bino. Ebintu bino byakunyumirwa supu nti esalibwe kulyebwa ennyama okubanga wanyusa. Mukulu RDC tuli kumpi n'ennaku zeeyongedde. Omukyala ono atwala ne area ya Nakaseke Luweero naye gyabagamba nti egyezirize. Thank you, Madam. Nenga mwagala nnyo era bannange nammwe mwagale gavumenti yaffe nungi nnyo. Bampita mukyala Jackie Kusiima nga ndi assistant private secretary to the president okuva mu state house ekirwanyisa obwavu. So kino ekitongole oba department eno president yagiteekawo ng'ekigendererwa kyakulwanyisa bwavu era ffe tetudiringa na birala kyetuliko kyakulwanyisa bwavu okusingira ddala okuyitira mu kulima n'okulunda. So kimu lwaki tuzze wano tuzze ku bya bulunzi kubira ssimu ate temukubira mukyala Kakwenzira essimu nti ate munnange bantutte ku lw'ente. Ente bwe tugikuwa yiyo girabirire naye togitunda. Tegenda kukola school fees ng'eryemu ejja kukola school fees nga ziweze 4-5. Si bwe kiri bassebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala mbe musanvu okulaba simanyi ani yayambadde atya simanyi mmotoka ki eri ku mulembe ne weebuuza okebera emmotoka eri ku mulembe nga tosobola nakubaako na nte erya muddo mu makaago obwongo bukola oli we yagambira toli mwavu bwe tutakitegeere wano mu Buganda tusembye. Edda mwabanga mmwe mulina ente, edda mwabanga mmwe mulina ensuku ng'era mmwe mubikka ensuku zammwe, mwabanga n'ebibala nga tokikugira na mwana wa neiba kukiryako. Olwaleero lunda enkoko esale egende wa neiba toddamu girabako. Tebye ebibizi byammwe bigende wa neiba toddamu kirabako. Embuzi bazibbira ku ttale kubanga ekyalo kyavu. Senga tulina abantu bonna nga balunda embuzi. Tuwuliriza mwena tuli basanyufu emisana ga leero nti tuli wano e Wankoba mu muluka gwe Nakisunga ng'egombolola nga tufunye obuyambi okuva mu kitongole ekya PAD ekya State House nga kikulemberwa omukyala coordinator gwe tubadde naye wano mukyala kugumiikiriza ate era ng'ekitongole ekyo kyaleeteddwa mu muluka guno mukyala Kakwenzire tumwebaza nnyo ne batuwa ente 16 n'ennume emu. Ente zino zaakulaba nga abantu baffe ku muluka guno Wankoba bonna tubateeka mu bulunzi okulaba nga okulunda kwabwe kubeera nga kuli improved nga tubawa ente ennungi ezirina percentage ey'amaanyi mu kugaba amata ate nga tubasaba babeere nga bazirabirira omuluka gwa Wankoba gubeere nga gukyuka mu mbeera abantu basobole okuba nga batunda amata nga abaana baabwe banywa amata nga bo bennyini banywa amata ate tubeere nga tuimprovinga nga PDM bwekola nga tulina value addition so nga bagaba amagezi mu bisolo bino ozi nsaba busabi amateeka gabeerewo kusaba kaunti ya Nakisunga ne mu Mukono district
omuntu yenna afunye ekisolo kino naaba nga akimisuzinza akimismanaginze oba kitunza okulya ennyama oba okufunamu ssente ez'amangu kuba gavumenti nomala ebadde ngaekola ebintu bino naye nga abantu babimismanaginga wabeerewo amateeka agateekebwawo bwe basanga nga mismanaginze ekisolo kino abeere ng'asibwa abalala balabe ekyokulabirako n'amateeka mu bubbi bw'ebisolo gabeere nga ganywezebwa era tujja kwogera ne judiciary habitual offenders ababeera mu bubbi buno betumanyi babeere nga balinyibwa akagere tubeere nga tusobola okubakwata. Kale kale. Bane tutwala omukisa guno okwasa Collins Kasozi Kajimu Collins ente eno emuweereddwa ng'eri namba 20 gy'afunye mu kalulu. Naye tukusaba olabirire bulungi ente eno ogiriise bulungi bwe kiba kisoboka weebake weyeebaka ente eno baleme kugikubbako giteekereko buli kimu kyonna ogyagale nga bwe weeyagala. Kisolozi.